Banyuza sebo obulamu bugamba butya? Obulamu si bulungi naye era tuli balamu. Lwaki obulamu si bulungi? Obulamu si bulungi, bizibu bya nnaku bitalo. Lunaku olw'omukaaga nafiirwa taata wange anzaalira ddala, bamuyita omwami Kibale Robert. Yafa ku lunaku lwa mukaaga? Yafa ku lunaku lwa mukaaga ssaawa 2 ez'okumakya. Ki ekyamuviiriddeko okuba nti nategeezemu? Taata wange naye yali akola sawundi muno mu Kampala ng'akanika bidongo by'abayimbi ababedda bamumanyi, era babeerabira ne maama wange, naye nga abadde alina prostate cancer bamulongoosaako ko n'atereera ate kataano n'afunamuko ku mutima, era wafiiridde ng'ali mu kyalo nga yavaayo gy'abadde akolera, gye yafiiridde mu kyalo. Aye twabadde tuli awo amawulire ate ne batugamba nti wafunye akabenje era tukulaba n'ebiwundu. Kati ku lw'omukaaga taata bwe yafa nagenda mu kyalo nsobole okubeerawo, taata wange yali afudde. Kati ngambaze nti nkomewo ngendeyo ku Saturday, ku Sunday ssaawa nga 7 nkomewo eno mu kibuga tetenkanye ebyabagenda okunziikirako, nze ngende leero ku Monday n'abanajja ku Lwokubiri nkya. Kati mukomawo nabaddemu ne sisita wange omu era wa kusaidi ya taata, waliwo n'omwana omulala gwe nayimba naye babazaamu, n'omwana omuto ne muganda wange yabadde avuga. Tugwa Kabenje e Busaana kuba twali tuyise eno Kayunga nga twewalajjamu Jinja Road. Tugwa Kabenje e Busaana nenzirusaawo naddusiza baganda bange ku piki e Kayunga mu ddwaliro basobole okufuna obujjanjabi, naye Mukama yatutaasizza ffenna tuli balamu. Era kati ndi mugenda mu kyalo katikati bwe nva wano kuzika kwa nkya ku Lwokubiri ssaawa 8 e Bupaade ngo Kamuli Road. Ki ekyaviiriddeko ogwa ku accident? Accident jakulimba saagitegedde naye nga mupiira guno gwavuddeko, emmotoka neekubayo kino ekya left passenger mu luwonko nemala nevayo nedda bweti ku kkubo. Kati gw'owulira otya ng'omuntu? Owulira otya? Kituufu simanyi bwe mpulira, sijja kulimba, simanyi. Mukama atugumye angunye, sikyalina maama, sikyalina taata. Taata naye yagenze? Taata yagenze. Abadde nange ndugenze naye Mukama yannyambye, ndi mulamu kati sobola nina okuguma nzike taata komewo. Taata wowe Kampala abudde omulasa alina engeri gyakuyambyemu enemmere? Simanyi oba yategedde, naye abafamire yange baganda bange ku saidi ya maama kimanyi era bamugambye, simanyi oba yategedde. Kubanga ye yabadde n'omukolo gwa muwala we ogw'okwanjula. Kati waliwo baganda bange ababaddeyo ku mukolo ogwo ab'okusaidi ya maama, kubeera maama baganda bange abawa maama bamumanyi, ab'okusaidi ya maama babaddeyo ku mukolo gwe, naye bo basobodde okuvaayo nga bategedde nfunye akabenje ne bajja. Nina gye mbaddeyo ku kalenda bangambye mbuno yagambye bangambye mbuno yagambye engeri gye namwegaana, simanyi oba yabyogedde nti oba ebizibu bino byendaba, naye nga bwe gaba nga amazima ge gandabisa bino ebizibu bwaba nga yakyogedde tewali buzibu, kubeera asigala ye Katonda ye yamponyeza akabenje ake era ye yatutte taata. Yakolimira? Simanyi naye ze bwe baŋŋambye simanyi. Bigambo ki by'ogamba eri abawagizi omwene embeera gy'oyitamu nga taata afudde, ogudde Kabenje, obulamu ozzaako ki? Kusigala nga ndi mumalirivu n'abantu bange abaliwo, bentegeera era bantegeera, tewali kirala. Bwe mpulidde kuba baŋŋambye mbu babaddeyo, abaŋŋambye babadde bannamwe babaddeyo ku mukolo ogwo. Bwe mpulidde yagambye bamubuuzizza obutegedde ebifudde ku Ricardo n'agamba nti nze namwegaana oba n'engeri ebizibu ebyo nkyabiraba, naye nga nze kennyini namukubirako omukulukulu oba ku Lwokutaano nga ntegedde ku Lwosande waliyo emikolo gya Shadia, kwa Shadia mumanyi, Shadia twogera tukuze nabo.
ne mugamba baba mbadde nsaba kulaba twogeremukko nga basajja n'abaki n'abasomesa batwogeremu njagala kulaba twogeremukko nanga njabira mu makindo olw'eggulo kubira saamufuna ate nkeera nga simanyi nakumanya nti ekyamuzeeyi kigenda kujja nga mbaze nti bwemba nfunyewo obudde ngende mpafominge ku mukolo gwani bashadiya kuba bonna abaana be nkolagana nabo bashabiira yo wamubikidde muganda wange nze nesimu wedda siri nayo wedda nga boolaba ntawuka naye baganda bange maama babaddeyo yategedde ekyo si kyekikulu keizi kubanga buli muntu ayibadde mbokola kyayagala si kyekikulu ayinza nobbanga abadde alina kyapulaninga ekikye oba abaddeyo abala ajja enkya okuziika si kyekikulu naye kangende nziike muzeeyi ayagala okumpa obuyambi enamba yange keizi ogiina osobola okumpa ku buyambi kyekyo nina okuguma keizi kuba kati nti nzekka era nkitegedde nti ndi nzekka tewali mulala nina okuguma keizi kangende nziike keizi neyanziza nnyo neyanzeege buli omu asobodde okumbererawo keizi funye abantu abembereddewo nga tebalina kyebalina yadde mwebale nnyo abembereddewo nga temulina kyemulina yadde mwebale nnyo mwebale keizi kangende talina naye nga baganda bange babaddeyo ku mukolo ogwo ate nga babaddeyo mu bulungi kubanga bakimanyi naye sobola kuwakanya kituufu onamukubiraeyo wiiki ewedde kintu kino nkigamba gwe waliwo omuwala wa Budu eyakazaala omwana naye newaali kino nkigamba gwe sona kyogera ku mawulire newaali okulabira olubuto lwonna waali lwakubanze enansana muwala wa Budu naye okuva ewaka lwaki lwambeera za taata takoze eki tabaddewo naye nga balaba baserebula kuba bo nti bo tebalina maki manya ate bamwagala ng'omuntu naye takola ki takyuka ate nga tebajja mumukya wakubeera ye taata waabwe njogera nabo bulungi nnyo nagamba lwaki mbasigenda ku mukolo guno gwa Shadiya nga mmanyi nakamukubireko kuba yakubira baganda bange teyankubira nemukubira nga njagala kula nanga nja kukubira olweggulo nga nenamba yange yagijjamu nja kukubira olweggulo mutusinkane mu makyendi kubirako olweggulo saamufuna enkeera okufa kwa muzeeyi Tujje